Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwandika omusa okunaziza nebaza Yesu omulokozi Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwandika omusa okunaziza nebaza Yesu omulokozi. Tusabenga bwe tuli. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza kubanga oli mwana gwandika. Senga tegwali musaayi gwo twandizikiriridde ddala ddala, twandigenze mu geyeena, mu muliro ogwo ogugenda okwokya okubabula ogutaligwawo, eribeera obulumi n'akayirigombe n'ennaku ennyingi n'okuluma obugigi. Naye Mukama tukwebaza nti okuva lwatuwa Yesu Kristo walongoosa amakubo gaffe. Tugenda kubeera mu maaso go, tubeere mu ggulu, tubeere mu maaso ga Katonda, tubeere bawanguzi. Era Mukama tukwebaza muganda waffe Fred az'olwaleero nga abadde mu kutegana naye Mukama otandise mumukolako. Mukama tukwebaza nti nno ku Sande ku makya nga talina birakalaka naye kati nga atandise okuddamu akangubanguba ka Kristo. Era Mukama tusaba nti omusaayi gwa Yesu gumunyweze, omusajja ono abeere omubulizi w'enjiri era abeere omusajja omukozi nga ayina emirimu gye bulungi, ayina amaka ge, era Mukama nga atambulira bulungi ddala mu Kristo Yesu. Ne muganda waffe Peter Mawa tumukwebaliza Yesu, abasajja bano abaalokoka Mukama mu njiri eya mwezi gwa Maachi omwaka ogwaggwa. Mukama tukwebaza tugenda mu kigambo kyo, kiwa omukisa Yesu, otuzzeemu amaanyi ate tuwe n'okutulaba Mukama otulabule nti Mukama tubeere beegendereza nnyo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Mukama abantu bawa omukisa nga buli kigambo kino, abali ku mukutu, abaliwo kaakano, ffenna otuwa omukisa Yesu mu linnya eddungi erisinga amannya gonna, Yesu Kristo Mukama ffe mutusabidde, amiina. Tukwere Yesu mu ngalo tutuule nako. Bannaffe abayimbi mwebale nnyo, tubakwireko mu ngalo. Twebaza Mukama olw'ekyo. Nja kusaba onnyambe onnyanirize yakulinanya omugambe naye masenso okulaba nate mubulye ku mannya go ne gy'obeera ne gy'osula. Musajja mubuuzeeko akulinanya, mulimba nammwe abooluganda. Okay, kale twebaza Mukama olw'ekyo. Ziramu nate okuddamu okubaaniriza, mwebale nnyo okujja mu saaviisi eno, mwebalire ddala. Eri abaasuze mu bbaala bali ku hangover kati banoonya mazzi gakunywa tebagalaba, naye gwase ng'oli soba, gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Twebaza Katonda twalokoka. Gamba akulinanya mugambe nze ndi mulokole, nalokokera ddala. Ate siswala nakugamba nti nalokoka. Twali tugamba ku Sande wano abantu abamu bagamba Mukama yeebazibwe, nogamba gwe sirika, lwaki oyogera ng'abantu bawulira? Tubeere nga tuli kaati. Omusiraamu teyeekweka agenda kusaala, ajjayo omusaala n'akuteeka wali ku luguudo n'asaala. Abamalaaya nabo tebakweka. Era ne Mukama atusaasire. Lumumba nvuga juzi nga ndaba omukono guyimira weeguti nga ni malaaya, singa omanyi nti ndi musumba. Tebaswala. Omutamivu naye taswala. Lwaki ffe tuswalira Yesu waffe? Mukama waffe yeebazibwe. Gamba nti Mukama yeebazibwe. Kale kakati twala okwebaza Mukama ebintu nga bibiri, tugende mu maaso. Ekisooka twebaza Katonda nti kati kanisa yaffe erina giraasi tuzaalinye mweziri.
twagalawo ki twagala ate nga nnungi ne terazo wansi. Mukama yeebazibwe. Tukole bulungi tuteeko amayinja amalungi guno Karamoja mabbo kuno kwonna tukuseko obutala waffe nga bonya waggulu obutala bw'omyansa bwe buti. Tukole ng'ekkanisa nga yeeyo. Tusimbe ebimuli ebitwetoolodde around us. Ekkanisa ebeere nga ekkanisa nga yeeyo kanisa. Mukama yeebazibwe. Lwaki? Tetugenda mu ggulu, eggulu eriyo zaabu na ffeeza. Mukama yeebazibwe. Tutali okulaba ffeeza nga tukyali wano ku nsi, wano nga tukyali wano. Era ensonga lwaki tulwanyisa obwavu, kuba mu ggulu teriyo bwavu. Tutandika ati okuba tutambulira mu kitiibwa ekyo Mukama kye yatuwa. Mukama yeebazibwe. Kakati era eno wiiki ewedde Mukama yakoze kyamagero ekirala. Twasaba gavumenti ya Uganda etuwa olukusa okugatta abagole. Bannange, mumpe ku kifaananyi ekyo bantu bayinza okugamba nti ndi byanjwanjwa. Mulaba akafaananyi ako? Ddayo waggulu, genda waggulu. Give it from up. From up. Atojjeeko? Bakasazeemu. Kale. Bajja katwa naye. Lekerera awo. Kano kabulendo kaaki kano? Eno gavumenti ya Uganda yeeno etugambe Marriage Act, notice under section 5, ekifo ky'okubeeramu embaga. Eno enamba yaffe gye batuwadde eya gavumenti. Kati n'agamba nti kati nga nkozesa obuyinza obwempeereddwa, teeka lino akabayirako 5 awaka obufumbo. Kakati mpa ekifo kino olukusa ekisinzibwamu okuba nti bakoleramu embaga zaabwe. Ekifo kino kiyitibwa ekkanisa eya God's Fortress. Ffe tuli ba Pentekooti, tetujja kwegaana, ffe twagala nnyo Omwoyo Omutukuvu. Ekyalo ye Quarter Zone, Parish Komamboga, Kawempe Division. Genda maaso. Anateako n'omukono gwe ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Septemba. Omukulu awandiise ye Mwami Norbert Mao, era ng'ono ye Minister w'ebyo Justice is what? Bino si byanjwanjwa. Twajje Komamboga, Mukama nga alina ekigendererwa. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubuulira njiri, eno nayo njiri. Twala tube nti tulongoosa obufumbo bwaffe. Bana bawala baffe n'abavubuka abaagala okuwasa kaakati temwekwasa. Ate kirungi nze ndi mwawule, ndi Reverend. Mukama yeebazibwe. Ndi Reverend. Nange nina certificate yange njizikiriza okugatta abagole. Era bali batusaba ebisaanyizo. Batandikira awo basoma theology, ne mbagamba nina theology na diploma, nina ne degree mu theology, nina ne masters mu human resource. Njala kola ne PhD yange banenge munsabire. N'ekyo mbadde ngamba nti kati abaana b'obuvubuka bagala gattibwa, twala tubagatte wano. Obanga olina omwami omukyala gw'osula naye mulina abaana nga mwagalana, mujje mulongoose obufumbo bwammwe wano. Era ennaku z'omwezi nga 7 December tulina embaga ej'okusookera wano. Abagole basazeewo bagiteeke wano mwennyini mu kitiibwa kya Katonda. Kati ensonga lwaki gamba akulinaanye noonya ttayiro, leeta musamba gambe ttayiro, leeta ttayiro, leeta ne langi. Tutwagala abagole baffe kwerawo bajja batuyiseemu amaaso mbwe ekkanisa gye tuli nga bwetunula. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'atabeera Katonda abeera ani? Oyo Katonda wa Isirayiri, Katonda akola ebyamagero. Kakati ebisigadde nja kubyogerako oluvannyuma obudde bugenze. Twatandise leeta 20 zetwayiseemu. Tuli mu budde obwa omwezi ogw'omukaaga ogwa Bayibuli, era nga kiseera kye kimu omwezi guno guba mukulu nnyo okuteekateeka
embaga ez'oluvannyuma oba Bible zeyita fall feasts mu kitabo ky'Abaleevi essula 23. Era tulaba nti nno twolekedde kakati embaga ey'amakondeere n'embaga era okutajinjirirwa nsonyiweko, era n'embaga ey'ensiisira oba the feasts of trumpets and feasts of atonement and the feast of tabernacles. Embaga zino nkulu nnyo mu byawandiikibwa kubanga ne Yesu ne yazigoberera. Bano bane kino kankyogereko ati sijja na kukwatibwa nsonyi. Yesu yagenda ku Christmas service. Tewaliyo Christmas era teriiyo. Bino tulimu byanjwanjwa. Ebyaliyo ze zino embaga ezitusanga mu Baleevi essula ya 23. Funa Bayibuli yo oddeyo eka ozisome. Obanga okwaddwamu ebikutawaanya jangu tukutangaaze. Gamba nti amiina. Okay, amiina ntono nnyo. Ne tugende mu maaso. Sunday yaggwa twalaba ekkanisa eno eya Sumuna. Ekkanisa eno yalimu abasajja n'abakazi abeewaayo okufiirira ekigambo kya Katonda. Era ekkanisa eno eya Sumuna yali kkanisa y'amaanyi. Ne Yesu yabula kyaginenyaako. Naye abantu bano baali beewaayo era nga bo n'okufiira Yesu basalawo bamufiirire. Y'ensonga lwaki nga tuli mu maaso gaffe olwaleero twagala tube nti tukanya ensonga eno nti ffe ng'ekkanisa tweweeyo. Oluganda walokoka tukwebaza. Naye okwewaayo kwe eri Katonda kwenkana wa? Oba ebya Mukama okola ebirala byonna n'osembayo ebya Mukama nja kubikola oluvannyuma. Olusalaba n'engeri gye twambala namu tujja ku kkanisa tugira mu busapatu. Naye bwe tugenda ku mbaga z'abalala twambala masuuti. Si bwe kiri? Bwe tuba tujja mu kkanisa tukeerewa. Ne bwe ogenda ku mulimu kono na kaashi bagambye jangu ekkalamojo ne akakadde kamu $1 n'oziba ssaawa 10 ez'okumakya zikusanga watuuse dda. Si bwe kiri? Kyala temambuulira wama. Ne bagamba olwaliyo nti nno enkya ne bagamba ssaawa 12 olwaleero beera ekkalamoja eri $1. Totuga ekkalamoja. Mukama bannange atuyambe. Mukama akole ki? Atuyambe. Kati njala tulaba akatambi kano kadakiika 2 nnyo nakalaba wiiki eno kankutteko nnyo engeri gwe gy'otwalamu ekkanisa n'obulokozi bwo n'egyotwalamu ate ebintu ebirala byonna. Kali mu Luzungu munsasire bw'obanga tutegedde Luzungu funa akulira mugambo waaye tematemeramu akantu kano akanyanguweko. Uncle Paul tulina nti Saara wano kumpimpi. Okay, kale Mukama yeebazibwe. Bali ngamba mukampe ku volume ewerako. Muwulirize bulungi. Tekuli volume. Tandika buto. Musajja ono yali ageraageranya bwe tubeera mu nsi ne bwe tubeera muka. Tandika buto.
Number 11, many times, the boss at the office receives more respect and honor than the pastor of the church. Number 12, we give the church excuses and give our work results. Missionary, you say. Something out of this. Okay, others have not. Would be to the end. But the point I'm raising that we cannot be a lukewarm church where we give God the lip service and we give our work to all. May God help us that the best we. Okay, is it together now? Okay, yeah, the sure it's fine. So the church that we saw last week, Church of Pergamum, ekkanisa eya gye twalaba eya Smyrna wiiki eyaggwa bwetyo bwe yali nga bo beewaayo. Naye oluganda gwe oyinza okwewaayo okutwala ku mukono ogwo bwe gutyo. Ne twewoozaako kano siyinza kukola kino kuba nekyo nekiri nono otuusaawa. Ate obudde bwo tebulinda. Kristo anaatira okudda. Empeera ya Mukama eri mu ngalo. Ajja kukuddiza empeera eggwanidde ggwe by'okoze. Kati nze ng'omusumba onina obuvunaanyizibwa okukutegeeza n'okujjukiza kebera obulamu bw'oluganda. Mukama waffe yeebazibwe. Kale kangende mu maaso. Olwaleero tutunuulira ekkanisa. Tutunuulira ekkanisa eya Perugamo oba ekkanisa mu Luzungu Pagamos. Tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa essula ey'okubiri ennyiriri 12:17. Ekkanisa ey'e Perugamo okubikkulirwa essula 2 ennyiriri 12:17. Bayibuli bwetu begamba ku kanisa eno ya Perugamo. Eri malayika ow'ekkanisa y'e Perugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekyogi eky'obwogi obubiri nti manyi gy'obeera awo awali entebe ey'obwakabaka bwa Sitaani, kyokka nga onywezezza erinnya lyange, era wasigala n'okukkiriza kwo. Ne mu biseera Antipa omujulizi wange omwesigwa mwe yattirwa wakati mu mmwe, oyo Sitaani gy'abeera. Naye nkulinako ensonga ntono. Eyo olinayo ab'enjigiriza eya Balamu eyayingiriza Balaki okutega abaana ba Isirayiri omutego, n'abaliisa n'ennyama ey'omuzizo eyassaddaakirwanga eri bakatonda abalala era n'okwenda. Ate era olinayo n'abakkiriza mu njigiriza y'Abanikolayiti. N'olwekyo weenenye. Bw'otookikole ndijja mangu ne nnwanyisa abantu abo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa ezo. Oyo awangula ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja eryeru eriwandiikiddwako erinnya lya erijja eritamanyiddwa muntu mulala yenna wabula oyo aliweereddwa.
twadde tuyiga ku makanisa gano omusanvu agali mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Muganda waffe Yokaana yafuna okubikkulirwa kuno nga Mukama amulaga amakanisa gano omusanvu agali mu kifo kino kiyitibwa Asia Minor mu byawandiikibwa. Era omuddu ono w'Oluganda mukwano gwaffe Yokaana n'afuna okubikkulirwa kuno n'awandiika amabaluwa gano musanvu nti genenye n'ebintu ebyo Yesu Kristo byali abagamba okutereeza oba okukola. Naye amazima gali nti ebintu Yesu yali agamba amakanisa gano okukola naffe bye tukola mu ngeri nnyingi nga bwe twalaba wiiki eyaggwa. Era Mukama atukoola ffe ng'ekkanisa ya GFM n'ekkanisa ya Kristo okutwalira wamu tufune bye tuyiga okuva ku makanisa gano, kubanga bye bayitamu ne bye baakola ne we baagwa naffe bye tukola. Naye ekirungi tusobola naffe okuwangula we baawangulira. Gamba nti amiina. Mukama tayita kkanisa kulemererwa. Mukama tyakulokola agezesa akulemesa kuba emiggo akasuka ebweru. Mukama kyanoonya nti mu bintu byonna by'oyitamu byonna mu bulamu bwo obeere nga okula mu Kristo Yesu, obeere muwanguzi, nti era enkomerero ya byonna obeere ne Kristo Yesu, obulamu bwonna obutaliggwaawo. Mukama kyanoonya bw'oba walokoka nyweza obulokozi, bw'oba tuwalokoka ekyo kijja kuba kirala. Naye bw'obanga okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, Mukama atukowoola gwe nange tweweeyo. Kati omusajja ono Yokaana awandiika ebbaluwa eno, era ng'ekkanisa eno y'Eperuguumo waliwo ebirungi bye yali ekoze, naye ate waliwo ebirala ebibi ebitaali birungi, era Mukama ng'ayagala bino nabyabiggyeyo. Kati muzikirize olw'obudde bibeere nga mpumbawumba biki bye tulaba mu ssomo lino. Ekisookera ddala, Yesu Kristo yeenyumiriza mu birungi ekkanisa bye yali ekoze. N'abagamba nti mmanyi, olw'okkumi n'essatu, obuti bwe wagambye, kanduze mu lusome. N'agamba nti mmanyi gy'obeera, awo awali entebe y'obwakabaka bwa Setaani, kyokka nga onywezezza erinnya lyange, era wasigala n'okukkiriza kwo, ne mu biseera Antipaasi omujulirwa wange omwesigwa bwe yattirwa wakati mu mmwe. Eyo Setaani gy'abeera. Yesu Kristo azzaamu ekkanisa eno ey'Eperugaali ng'abagamba nti byonna byonna mbimanyi. Wadde nga waliwo okugezesebwa n'okutibwa kw'omuddu we ono Antipaati, Yesu agamba byonna yali abimanyi era ng'aba abiraba. Era y'ensonga lwaki gwe nange tuzibwemu amaanyi buli kintu ky'okola nga kya Bwakatonda, nga kiwesa Mukama ekitiibwa, n'okikola okuva mu mutima gwo, Mukama aba akiraba. Era ekyakiwandiika ku lulwo ggwe okifunemu mu nnaku ez'oluvannyuma. Bayibuli etugamba nti tulina bamalayika nga bali wamu naffe essaawa 24. Tebatuta, tebatuvaako. Ne bw'oba tobaana baba weebali. Lumu nafunako omukisa mu kwolesebwa ninda bamalayika eyali nange. Olunaku olwo twamala wiiki nnamba nga tugenze Embarara, twali mu kubuulira njiri n'Oluganda. Nali ku university, nali ku Mobs University. Katukomawo tuli mu taxi, ntudde emabega. Kati ntudde emabega, manyi kanakakoona akasimu wano bwe kati. Driver ali bw'ati ne gwali wano bw'oti, bw'enti bwe nali. Kati abalala batudde, tuvuga tudde e Kampala. Ti tuba tutambula, nze sitya kwebaka nga ntambula, ne bwe mbeera mu mmotoka, ne bwe mbeera mu nnyonyi, simanyi kwebaka. Naye ku olwo neebaka, nze nali nkooye. Kati mu kwebaka okwo ne ndaba omusajja omuwanvu nga munene, nga emmotoka etambula naye nga yali wano ku ddirisa ye nga ya atambula na bigere, naye nga ekkanzu gyambadde masamasa bweti. Nenyimuka bwendi, nensimuka bwenti, saddayo kumulaba.
Mukama n'aŋŋamba mbeera naawe ekiseera kyonna. Kati gwe naawe olina bamalayika bakuuma, obukuumi bw'olina businga obw'omwami Museveni. Bumusingira ddala. Kubanga bamalayika ba Mukama tuba nabo. Kati Mukama akugamba nti by'okola ebirungi biwandiikibwa. Era ebyo bibeera obujulizi mu nnaku ez'oluvannyuma okuwa ebirabo ebikugwana n'ebitakugwana. Buli ky'okola Mukama aba akiwandiika. Mukama si mulyazaamaanya ne tukola emirimu tebatasasula. Mukama buli ky'okola agenda kisasula wano ku nsi ate ne mu ggulu. Katukole n'amaanyi tweweeyo. Katonda waffe mulungi, alaba bye tukola. Bw'owaayo akasente kano n'ekimu eky'ekkumi n'olabira ono nnamwandu, n'oyamba ono omwana, n'okuza abaana bo, n'olabira omukyalo oba omwami wo, byonna Mukama aba abiraba. Mukama talyazaamaanya. Tunywere bannange. Oluusi oyinza ogamba nti Mukama oba neerabira. Tayinza kwerabira. Buli kyokola Mukama akimanyi era aba akiraba. Takibuusa maaso. Ate Mukama ye mwenkanya kubanga ye mulungi. Kati Mukama n'agamba ekkanisa eno nti newankubadde nga mwali mu kaseera akaali akazibu, nga omusajja ono yeewaayo Antipasi. Batugamba nti omusajja ono Antipasi yali musawo. Kati Antipasi ono bw'abeera omusawo n'ayagala nnyo Mukama n'omutima gwe. Mu kwagala Mukama, bano abaali bamulimirira abatakkiriza ne bamuwawaabira eri bakabaka ba emperor Abaroma. Kati ebiseera ebyo bwe wanga omukkiriza nga bakubuuza ekigambo bibiri. Kituufu wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo oba nedda? Kati bw'ogamba nti wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo nga bakubuuza ekiddako, oyinza okukyusa Yesu n'omuvaako n'osinzanga n'omusajja emperor omufuzi wa Roma. Kubanga abo Abaroma ebiseera ebyo baali basinzibwanga ng'olina okuvuunama n'obasinza. Era Yesu nga lwaki Abakatuliki mu Rome mu Italy ebifaananyi bingi bya kusinza nga bifaananyi. Kati ng'olina okusalawo sijja kusinza oba nja kusinza. Kati Antipasi n'abagamba nti nze siyinza kuva Katonda wange yandokola kubanga mwagala naye nange anjagala. Ate yeka gwe nsinza gwe nvuunamira amaviivi gange. Bane kwata ku maviivi go gambe amaviivi gange. Ojja kusinza nga Yesu yeka. Yeka. Si sente, si muntu yenna naye Yesu. Gana amaviivi gagambe. Manya mukufa amaviivi galimu emitayimbwa. Ne bujja ku kanisa waliwo akaseera ako ng'olina okusa amaviivi wansi. Naye bamukume mukasuwa. Mukama atusaasire. Naye ekyo kyeŋŋamba tulina kusinza Katonda. Antipasi kyekyamussa. Naye Mukama amugamba nkimanyi ekyo. Ne kambuze kino. Gw'olowooza Mukama talina maanyi okutaasa omusajja ono Antipasi? Yalina amaanyi. Naye yamuleka amufiirire ye. Tulina okutuuka ku sseeri mu bulokozi bwaffe nga bwe kuba kufiirira Yesu oba mazima baasi. Oba kyo kitegedde bulungi simba kitegerekese. Tulina okutuuka ku sseeryo tuli mu by'okuzannya n'okuliisa ebijanjaalo empiso nga bwe kiba kyetaagisa kufiirira Kristo Yesu. Kale batte. Ekirungi bwe batta omubiri tufa omulundi gumu, si gwakubiri. N'ekyokubiri, bonna abafa ne bafiirira Kristo Yesu balina empeera nnene. Bangi bafa okusobola olunaku olwaleero. Amawanga g'Abawarabu battibwa ne babasala ebiso era ne bafa olwa Yesu. Naye empeera yaabwe nnene mu ggulu. Mu byawandiikibwa ebikolwa by'Abatume essula 7, omusajja Stephen bamukuba amayinja olwakukkiriza. Naye omusaayi gwe yali nsigo okukuza ekkanisa ya Kristo. Omusaayi gw'abattibwa Kristo Yesu eba nsigo okugaziya bwakabaka bwa Katonda. Sigamba ojja kufa enkya n'ekigambo obanga Mukama akirese bw'atyo weewaawo. Mukama alaba ebirungi ebikolebwa
eri abaana b'abantu. Tweweeyo baluganda tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Nobeera awo walokoka n'ebigambo byogera bwe mwabibuusabuusa. Yine uno naye mulokole. Ebikolwa byo buli omu abuuza naye uno yagamba yalokoka naye. Akawoote kaliimu tebakalaba, Yesu tebamulaba. Mukama atembe bannange nti mu bigambo byo n'ebikolwa byo n'ebirowoozo byo oli bw'abiwulira n'abiraba tabuusabuusa oba walokoka. Tuyinza kwirira amagulu abiri. Olugero lwa Wakayima mulujjukira. Wakayima yalaba akamyu ku sayidi eno n'alaba enkwale. Byonna ng'abyagala. Kati Wakayima n'atandika akwate eno n'eri. Agenda okumaliriza. Ayubuddwamu emirundi emeka. Enkwale n'ebuuka. N'akemene kakola katya. Kati oba oluganda walokoka, lokokera ddala. Nyika. Tota virayo ddala ewasitaani jangu eri Mukama. Era kino kankyogere. Bw'obanga tulokokanga, ddayo gendera ddala. Wekatagga omwenge gwo, kola nga byagala enjaga gyeri yonna nnyingi. Gendera genda. Genda. Oba walokoka, tulokokere ddala. Gamba nti amiina. Mukama kyayita ekkanisa eno. Ekyokubiri kitulaba mu byawandiikibwa bino nti ekkanisa eno eya Pergamum mu Luganda musonyiweko gye twayise Perugamo teyali ntuukirivu. Yesu n'ajjayo ensonga zaali bbiri enkulu ez'ekkanisa eno. Ensonga yasooka okubeera nti no balimuko enjiri etali ntuufu. Ng'enjiri erimu amazima n'obulimba. Mulimu ekizikiza, mulimu n'ekitangaala. Mulimu amazima n'agatali mazima. Eri awo etyo. Ani yanywedde ku caayi nga abuguumirira? Si munyogovu ate nga tayokya. Yakuwoomera? Wakola otya? Ekkanisa eno yalimu ekizibu ekyo. Nekyali ekizibu, mwalimu ekizibu ky'obwenzi. Nga abooluganda banno bayogera nabo si bansi eri wabweru. Mu kkanisa munda nga mulimu obwenzi. Nga abakyala n'abaami si beesigwa. Nga abaana b'obuwala n'ab'obulenzi beegaddanga. Naye Yesu aba abiraba. Kati Yesu nga bw'alaba ebirungi by'okola n'ebibi toyinza bikweka. Oyinza okulimbalimba Mukama wo oba omusumba omanyi musumba anabadde nekola kino. Naye nga mu butuufu gy'obadde ova ne gye wabadde tewagatta. Ekkanisa esanda okubeera nga ntukuvu. Y'ensonga lwaki tuyiriba ng'abakulembeze bammwe. Tukola n'amaanyi. Tulina obutuukirivu mu kkanisa yaffe. Tufune zino zonna certificate zino nti obanga ofunye omusajja w'omwami toyaka. Muleete mu kkanisa muyeeka tubagatte. Mukole ebyammwe mu lwatu. Si bya kwekuba panya ate ate n'ekkanisa ate essimu erina mu piini bye. Funa omukyala wo nze n'owange oyo mu Katalina. Nebaza Mukama yatambula bulungi n'akomawo. Kati amaka gonna gabugumye bulungi. Era kati njogeza n'amaanyi. Temundaba njogeza n'amaanyi. Gyali ajja kujja mu service ejja. Mukama yeebazibwe. Tutambule kati nga n'empeta y'obufumbo bwo ekulikwe nga tekuvaako. Tuyinza kukwasa mukazi ng'akuswaza oba omusajja ng'akuswaza. Kati Yesu Kristo agambe ekkanisa eno obwenzi mu bukutule mu buveemu. Era Mukama kyatugamba olwalyo gwe nange tuve mu bwenzi. Biki bye tulaba
social media ku masimu. Bw'obanga okyalaba ebifaananyi by'abantu abeegaddanga, olina okwenenya ebibi byo kubanga nawe oli mwenzi. Biri ku lutimbe, oli mwenzi. Mukama atusaasire. Abooluganda, ye twambala tutya abooluganda? Twambala tutya? Era n'ekyokubiri, bw'oba oyambala, kiki ekikubeera mu bwongo bwe, kiki oba olowooza? Lwokutaano nagenda ku airport okunona omukyala ekiro ku kisaawe. Kati abantu abalindirira abantu baabwe babeera bangi. Kandi bajja abawala baali 3, baali Bakongo. Naye nga mutima neebuuza, bano abaana abawala Abakongo babadde bambala, kikyabadde kigendererwa? Kugamba nga bw'obanga okoze risiki noyongera okutunula, oba ojja kubeera mu buzibu. Naddala ffe abasajja. Bane nga abasajja munyambe, kusimana ensi kiri bannange. Naye nga mubongo neebuuza, bano abaana kiki kye babaddeko? Uncle Stone nnimbye? Awo n'omusajja munnange. Tutawaana nabyo. Kati Mukama kye yannyamba, amaaso agange ne ngajjayo. Era abanaye abasajja, kino kankyogere, tuyige okuggyayo amaaso gaffe. Baba bigera b'ebigulanye, amaaso gajjeeyo, gateeke eno. Namwe bannyinaffe namwe mutuyambe. Muba mutukyokozaako ki? Kale, ngambye nti ekkanisa eno mwalimu obwenzi. Kati ffe ekkanisa nga GF mutusazeewo tulongoose obufumbo bwaffe. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mujje tubagatte. Bw'obanga olina omwami, omusajja gwobeera naye n'omukyala temugattibwanga, mujje mulongoose obufumbo. Tuyina fellowship y'abafumbo mu kkanisa muno okuyamba abafumbo, tunyweze obufumbo bwaffe. Era Mukama waffe akuliyo obuweereza bw'abafumbo yatuddeko mukyala we, kati bali London, bali mu kupepeya. Bali London. Bagambye Musumba, mpayo weeks 12 zokka omuwala mulage touch. Nemugamba ssebo genda. Kiki tunoonya? Obutuukirivu n'okwagala Katonda. N'ekyokusatu, abantu bano, kambuka ekyokuna, ekyokuna, Yesu n'abawa ekyokuddamu. N'abagamba ebirungi mbibagambye, n'ebyo nabyo mbibagambye, naye mukole ekintu kimu kyokka kyokka, mwenenye. Mwenenye. Era ekkubo ery'okwenenya yekkubo tulina okukwata nga tumaze okukkiriza Yesu Kristo omulokozi waffe. Bwe tumala okulokoka, ekiddako kubeera mu bulamu obw'okwenenyanga ebibi byaffe, obutakoowa. Gamba akulinaanye, tokoowa kwenenyanga bibi byo. Mwe muli obuwanguzi. Ffenna tusobya, abakadde b'ekkanisa tusobya, naffe abasomba naffe tusobya. Naye ekituyamba kwe kwenenya n'okutereeza, ate nga titukooye. Nagaana okuva kanupeza kati emyaka ndoze nga 3 n'ekitundu. Bwe matudde omutwe gwange bwentu wansi ku katto ke neebakako awaka mu kitanda, nagaana okusula n'ekibi mu mutima gwange. Tusaba n'omukyala tugenda kwebaka weewaawo, naye mbeeramu n'akaseera akange nga sinaba kwebaka bulungi nga Mukama. Waliwo ensonga eno n'eno, Mukama asaasira. Lwaki? Mukama wa kisa. Ekyokubiri asonyiwa. N'ekyokusatu, wadde nga oluusi mba nsobezza ne mukyala wange tamugamba, akyesigaliza ne bimungululwa ne biggweramu eyo n'omusaayi gwa Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama ayagala oyigire ku kkanisa eno y'abooluganda abe purogaamu. N'ekisembayo, Yesu alina ebisuubizo
ebirungi mu 17 bw'ati bw'agamba nti alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa ezo. Oyo awangula alimuwa ki? Ndimuwa ku ki? Ku mmaanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja eryeru eriwandikiddwako erinnya erijja etamanyiddwa muntu mulala yenna. Mukama atuwa ekisuubizo n'agamba ajja kuwa emmaanu eyo, omugaati ogwo gukekeddwa. Ate omugaati nti omugaati ogwo kyekigambo kya Katonda. Mukama ajja kikuwa. Mukama atuwa ebisuubizo bingi eri abo abamukkiriza n'ababenenya ebibi byabwe. Mukama kyatuyitira. Obulokozi bannange bwangu fe ababukalubya. Naye Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abeewaayo eri Mukama. Nga maliriza, Mukama amanyi buli kimu ekikwatako. Era si kumanya bumanya, naye alaba buli kirungi ky'okola n'ekibi ky'okola. Teri kiyinza mukwekebwa ye gy'ali. Mukama Katonda amanyi n'ebizibu by'oyitamu okunyweza obulokozi bwo. Abamu ku mmwe lutalo okunyweza obulokozi. Olw'okukemebwa kw'oyitamu buli lunaku, Mukama akumanyi. Ne Mukama atusuubiza nti bwe tuba tusobezza twenenye, kubanga ye asonyiwa ebibi n'atuzza amakubo ag'obutuukirivu. Ekyo Mukama kyatukoola ng'ekkanisa olwaleero n'enkya. Mukama Yesu anaatera okudda. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma bannange. Yesu atukoola tutereeze. Oba olina okutereeza mu bulamu bwo, biki ebikusobyeko? Oba olina okuteekanga Mukama wano, waliwo ensonga wano. Mukama kyatuyitira. Nja kubasaba tuzibirize ku maaso gaffe, tukotteke n'emitwe gyaffe, yogera ne Katonda. Obulamu bwo obumanyi era gwe abuddukanya. Yogera ne Katonda omugame, Mukama tereeza wano. Ensonga kyo gy'olina okugamba Mukama atereezeemu. Wa watali watuukirivu, Mukama musabe. Yogerako ne Katonda wo. Ekirungi yasonyiwa agamba tumwenenye. Twenenya tufuna ekisa n'okusonyibwa. Mukama tukwebaza ng'ekkanisa olw'ekigambo kino kitulina olunaku olwaleero, olw'ekkanisa eno eya Parugoma. Abantu bano abaayimirira ng'ate Sitaani ali mu masekati gaabwe mu biseera ebizibu ennyo, naye ate n'obanenya olw'okuba nti balina bukatonda obulala, kusinza ebifaananyi, enjigiriza embi wamu n'obwenzi. Naye n'obawa amagezi beenenye, n'obagamba babeenenyezza, ojja kubawa obuwanguzi. Naffe Mukama ng'ekkanisa buli kinoomu oba ng'amaka tujja maaso go nti Mukama tusaasire, tusobeza. Wabadde okwaka, empalana, obutasonyiwa, amalala, okwegulumiza n'ebiringa ebyo byonna Mukama. Tuno lya buli mutima oguli wano olwaleero n'abo bampuliriza ku mutimbagano. Tutukuze Yesu, tubeere ky'oyagala tubeere. Mukama tukwebaza. Tulwala Mukama kusuba ggulu. Tulwala kusuba ggulu Mukama. Mukama tukwebaza. Linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe tusabidde. Amen. Banange twebaze Musumba olw'ekigambo. Engalo ensinga tuziwe Mukama olw'ekigambo kino. Yesu nga tukwebaza olw'ekigambo.